Mu kitundu kino abakugu mu byenfuna bawabudde bannayuganda ku ngeri gye basobola okweyambisa embalirira eyasomeddwa olunaku olw'eggulo okwekulaakulanya n'okulaba nga tebakosebwa nnyo emisolo emiggya egyaleeteddwa. Bano nno basinzidde mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku Serena wano mu Kampala nga batemaatema embalirira eno okulaba ng'omuntu wa bulijjo oyongera Oluvannyuma lw'embalirira y'eggwanga eya tiriyoni 5.7 okusoma olunaku olw'eggulo olwaleero abakugumbya emisolo n'okubalirira ebitabo aba Ernst & Young basinkanye abantu ba bulijjo ne banna bizinensi okubatemeratemera mu mbalirira eno n'okumanya engeri gye basobola okugyeyambisa okugenda mu maaso nga basinza ku Serena Hotel wano mu Kampala. Abakugu bano okubadde Robert Mbazira Namuza Sali Mukasa bagambye nti kikulu nnyo banna bizinensi okutegeera obulungi embalirira eno okweteekateeka obulungi. Bagamba nti engeri Uganda kati gyeri mu kago gwa East African Community kikulu nnyo okugeraageranya embalirira yaffe n'amawanga nga Kenya ne Tanzania kubanga embalirira ezaabwe nene okusinga ku yaffe era waliwo bannayuganda abasobola okweyambisa omukisa guno okukola bizinesi ez'enjawulo. Bagezaako okutegeera biki bigenda mu maaso naddala nga wano waliwo kati East African Community. Tumanyi nti bagenda e Kenya okusuubula ogeza ng'obuviiri bagenda e Tanzania. So bino bikulu nnyo n'okutegeera e Kenya e Tanzania misolo ki egiriyo nayo egiyinza obaolyawo okubakosa. Balabudde abantu ku misolo egyaleeteddwa mu mbalirira eno nga bangi balina okufungiza n'egyajjiddwawo kubakola emmere y'ebisolo n'enkoko. Tolina kubeerawo musolo kwebyo ebikozesebwa mu kuba nga bakola emmere okugeza ng'ey'enkoko okugeza ng'ey'ente oba ebisolo ebirala byonna. Bategeeza nti ku byokunywa ebiva mu bibala ebirimu kuno ng'emiyembe, ennaanasi n'ebirala tekuli musolo kyokka ng'ebyokunywa ebyo ebikaddiwa ne bikolebwamu omwenge ebibeera birina okuggibwako omusolo. Omubisi bwe gukyuka gufuuka mwenge nga Muganda nti awo aba takyali juyisi omwenge gwe takyali juyisi. So ekyo bakireese okubeera very clear nti oba tukala ne bagamba nti wano sasula togamba nti ate okusobozesa bannayuganda okwettanira obukolere obutonotono babukendeereza ku musolo. Naddala okuva we twava mu COVID. Lwaki gavumenti egezaako fuba okulaba nti emisolo eyambako amakolero abannabizinensi okuddamu okusituka. Balabudde ku misolo emingi egijjibwa ku bakozi ate abamu ku bafuna ensimbi ennyingi nga mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti n'abalamuzi tebaggyibwako musolo gwonna ku misaala gyabwe. Ab'okuva ku ddaala esooka kkooti eya wansi okutuuka ddala ku ya waggulu bo tebaliiko musolo tegiriiko musolo ne allowance. Bagamba nti abantu ba bulijjo abadde bayingiza ku nsimbi balina omukisa okweyambisa embalirira eno okusitula obulamu bwabwe nga beegatta mu bibiina kubanga gavumenti ebateereddewo ensimbi eziwera. Gavumenti yamuteereddemu biliyoni 2 mu budget naye question eriwo nti bazaakisesinga batya. Ndowooza awo gavumenti weerina okulambulula abantu ebategeeze nti ssente zino bw'oba ozaagala bino bye byetaagibwa okukolebwa. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu eno.